This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa Band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September nga 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo eddi yawe Winnie Nwaji Titus Vibes DJ Mac Pro agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Lusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini for booking over reservations kubira Richmond promos ku 0780 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan abalwasa n'ekintu kye tebaddamu kuyisa linnya lyange muki mukamwa kaabo zerina ebintu ebyokukola biki biyitirivu era mawundi ng'ogusembayo bwaba bagala kola ku bajja omu bajja kola ki bajja mulabako tebalowooza nti laavu yaabwe enkwata aga Katonda mu ggulu okufa nga mbonabona siina kyenjagaza mukazi oyo simwagala nga nako obulamu bwange bwonna sigwanga nkona mu laavu simuwasanga nako nkiddamu geno kigamberwa simuwasanga ki tasobola nakunnuma ne bwe musanga nga abasajja 10 bamwe basa kusobola nakuwulira kantu konna baba mponyeza na bizibu babyogeddeko wali mbadde bikubuzaako nagamyo ngatta obwongo tusiiti kati kanfuke shit kakati lwasa namuteeka linnya lyange mukamwa n'ekyo kiwala. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kankateke no. Tunule ino te. Kabereza tonyola nsingo. Anti omutwe gukyuso banaye kyuso omutwe. Kankutegeka akantu kakano wano. Labayo akantu kakano. Katukwata. Bakasumula bati kano ka magnet kakano nkakutte wano kateke webuti leka nkakanawo wano nawe nyoko kumanya kugenda sijja kukkiriza leka kwata maka tuwefuula omugezi kati kati keteekeriyo kano oli muchafu magnet ajitata kasukuli muchafu leka toyizo olupapula no changalanya magnet yaffe tuna kati kettaka ni muyonjo ndi muyonjo ndowooza kati olwo luyimba lulamba lufulumya teekayo naawe wali tutandike tukole ozawoza mbu kima ndi muyonjo
high profile meeting kijogendamu ate nayo nkutwala abadde bubi nga toziziri wali gwogera nabigoye kibino mu office material giwulidde kota ku material giwulidde ono polista kati gwe noyikirira kumpi n'omuliro mudakikemu oba okoledde sasa akabuto fena tusaze okiriza naye eno ekiri kye nakunnyonnyola kye kyayagala tukole nze nzikiriza bajjo kola booti bajjo nkwasa miliyoni yo egi nkukwate ku mukono tutambule nze nkubuulidde eno najigula emitwalo 3 nerabika okuba yabwereere agamba va mubyokusinika ebiri empale gikwateko bino empale nawe tobikomyawo kasi kukina kipale nene empale eno empale yaddeyi genda kugenda kugonda bino babikuweri ng'ogeze kwagira Arsenal bino babigabira bwerere abazungu ogenda ddi naye bakuweera ekyobwereere tomanyi bino bigoye by'abazungu kasuku ogenda ddi dire empale kwata kumpalira bajjeto namugobye dda buba bufere obwo obwana bufere saagala kujikajja wano nyamba nnyo nesaagala bulimba gwegende wedde osabiriza abantu zofunye zikumala buyayi newe obuyamba tebusiima nga nabo tokasobola kusiima okitegeera ate otunuulira abo kekanoonye obuyambira katunuulira abantu abakulu genda olugireni buyayi kakisinzako kakuta ekifaananyi nga sikyalo kasoko kale oli ku Kasuku live olunaku olwaleero tuline Bajjo Alphonse bajja abadde mu mawulire for so many wrong reasons story yanya katogera ebintu nino bikobozaako Bajjo sisobola bitakubozaako Lwasa yakoze video n'agamba yetatuulangako naawe kupanga busimaya obe yagale n'oli omuwala munali awo aliemu mukwano gwange wayiswa mufumbe ekyo tukimanyi buli omu akimanyi bagenda musiba emyaka gyonna nzire mu kudiscussing ebintu ebiri nonsensical. How will this channel help the public so that they can get what they are supposed to get? Bulijjo tubeera tukola the international benefits of Rwasa at this moment. Let us learn to be serious. What do you gain from Rwasa? In that nonsense and mediocrity. It is not nonsense. Go nyine go ali ku TV no birete byekisimu. No. I set you how. I set you up how. Trigger my brain. You always trigger my brain into shit. I'm here as a important person in this country. The man you always trigger my brain into shit. You trigger me. So stop triggering me. No, abantu bade bagala bwagaza ku katini. Bobo ogabe kichejo. Naye omwana yagambye teri amujja kulavuye ne Rwasa. I'm less concerned about you are blackmailing Rwasa. I have beautiful men. Because you still love her. The only problem you know Rugamba. For God's sake, I have a most beautiful women in this world. If the world happened to know, they would have even what can I say? Some girls who pretend to be that they know me, they need to be my moppers. Baina kubaba simos. Bakazi benkwana. Kakati ate olabanga mention y'omuntu. Omuntu wali omuntu ng'azze kunoonya mawulire ng'akola akabampane, akola akajanja kangi, kitegeeza baina they have depression deep down in their hearts. Kasuku let me pass here because they nazze kwogera mpulira obusungu bakutte mufumbira byenjagala okola ne kamujigiriza abantu. Nti any man outside in the world njagala oyiga oba oli Kadaama oba oli muna Uganda bw'obanga oyagala kukyawa mukazi kyawa omukazi oyo ng'ali mu love ey'amaanyi omukazi wa piikingira ogenda ku piiki waggulu kwagala ennyo gwe omukyayira tali kwerabira w'osikiramu tokyawanga omukazi ng'akukooye oliba tolina kyokoze Kasuku wabeera abakazi nga naye yakukoowa dda if a man senses a woman ompulira omukazi kaso sense nganti Katonda atandise okujeemera she disrespect you takyalina buddeyo waliwo omukazi kugamba you want to meet n'ateekawo program Kasuku teri muntu akwagala atakuwa budde newabanga akola mu Bank of Uganda. This is proven by President Museveni awa Mama Janet obudde Barack Obama manyi Michelle Obama obudde teri omuntu atakulimba ngera abawala akabonera akasooka kenjagala mumanye omusajja n'omuwala omusajja yonna bw'omugambanga nti njagala kukulaba my love n'akulimbalimba teri muntu abeera busy from Monday to Sunday for the person he loves. Bwekasuku tulaba nko bantu beeyagala mu nkukutu nga waawe taata we mukambwe ne mama we mukambwe ne lwalaavu ng'obaana bonna baba kumama ne bebba era ne bebbirira ne beeyagala kitegeeza laavu ne bejjamu laavu kane abasajja abafere
oba abakazi abafere balina obudde mu Kasuku am very busy, you know you work and mu bank, our managers they produce my reports, kitegeeza abayinga budde takwagala ina kyakwagalako. Ali Kasuku olabiranga omukazi ali mu depression, omukazi agezaako nnyo okwagala proving a public. Kasuku your love tebaji proving in public, gwe yone beautiful you proving in public. Your love is automated. You do things naturally. You don't have to prove a point. Kati if Rwasa inagwayaga, they don't need to prove a point. Let them do their love successfully, the world will judge. Nesi gamba, tukoze kino. Kati ate mulolingiranga mu love nti ina gulu mate wangala. I think the best love ever against wolo kwa Rwasa. Nti abere ku pesi yete lya mugoba. Akakane aibajo sina kyemujagaza love yaga katonda mu gulu. Nze Kasuku nina abakazi ate abamalayo abamusina na budde ba meeting. Abamu oberekereza bwerekereza. Kati simu enejudde bakazi naba musibako. Era omukazi nagwe nkubire simu morning nenkwera nenkuwandiikira netogera. Oba omwagala. Naye kati esimu erimu like 5,000 beautiful women nga n'obukolwa tebubasemberera. Naye sobola kujja ku public nti bannebbaji bamulabye akutondo mu kiwato w'amaanyi. Kitegeeza bwe nzija mu public mba ngenze mu bisoto by'embuzi okulaga content mu competition. Kasuku ekizibu ky'Abannayuganda baagala nnyo okuprovinga point, baagala nnyo obeera mu competition, baagala nnyo tambulira mu fake life. Kati ze kyenyiza okugamba mukwano gwange Rasta tambulira mu fake life abere mu kibaita Rio Lwaza. Tagezala atambulira mu fake life. Atambulira mu kibaita Rio. Tabera mu life ya views. Tabera mu life ya views atambulira mu competition. Kwegamba gwe tobitori. Newa kyogera. Ze sina kye nkompitinga kati nkompi. Noganjo omukyala wa muta. Kati Kasuku n'abakazi. Kubanga amiriza abakazi bennina n'abakazi bensobola okukwana kati munako. Kati nina abaana, ndi mukolera abaana, ndi mukola bintu by'amaanyi. Ze nagasa tunagamba na kigamba no Kasuku. Tetuweze emyaka 4 nga tukyali baavu. Tukyali mu bino. Nakigamba Kasuku. Bino tujja bibaamu naye tujja upgrade wakola studio bagiyita Kasuku BBC International kukyaza studio gyeri. Naye kati natuka ku BBC kukyaza ba Dolly Patron. Mbani? Okawulidde. Dolly Patron. Ekyo. Kakati mbadde nkugamba. Kakati buli obudde buno bwemalira ku social media. Kakiringa nabulira mikwano gyange bakadamba. Nsanga bakadamba nga bakabalonda wanava ku nkabira ebizibu. Bamutwala. Esimu za family yawe teziriiko. Abadde nga akola omusaala nga aguweereza maama we simu agikubita eri ku kyokeri abawala bamukola ki kadama we nango ndaba ko Kasuku media nkwegayidde nga tonnava Uganda ekintu ky'oba osooka okukola gulawo account eyo kwa accessingira ku simu omuwalabu bwakusasula sente zigende ku ki kwa account sente zo towesiganga omuntu mu sente kabe mwana wo gozaala kabe nnyoko kabe kitaawo kabe mukwano sente ze zokombere box kadama amala emyaka 2 nga talabye ku sex ate kisoboka kusokulimba tebabalyeyo tebabalya bambi bozi ngera sanze bwala ate bwala bwala tubulina mitayimbo nga jaba na Uganda emitayimbo gy'abawala bujja bogo yagigonda bwejiti ontegedde bulungi so bano betaaga omutayimbo omugumu ng'ogwa Kasuku nego bangamba oteekayo ecupa n'emmumbu olumu okulaga public nti owera kati ngamba abantu abalina emitayimbo erugino nga kamiliyoni kati buli omuntu bw'abawala bw'oba bugonda kati kadama nomala emyaka 2 tolabye sex bakwadde obusente bwo obuweereza kitaawo akubbi wale ne bakadama abalina endowooza nti kadi nnyo ennyonyi ngende ebweru zizengule kapoloti ewakiso nzimbeko akayumba. That is a wrong perception Kasuku. Kadamu omutuufu kwata sente zo ziteke ku account bweziteka ku account manya nti nfunye milioni zange 2 ew'omuwalabu mu kubona abona okungi nzirayo wakawa bw'otuuka wano ewakakola research nti business kyefuna tisobola otandika ka very class restaurant kwa restaurant akalungi ku mitwalo abinga bonna kampa emitwalo emeka etane oba togenda kuddamu kubona abona emyaka ojja n'okola restaurant yo oba bu fast food ng'ofuna akafu ali ku kuba no spending 15 million nomanya nti bonna kunyingiza emitwalo 7 ku emeka no saving n'okola ka branch akalala bwoza mu branch butano ngole kolowooza gula ku ttaka okuzimba ku ttaka ngole okuzimba kwa kuzimba tekuza magoba kiringa Kasuku alwa basajja b'ensasira tayina mukazi tayina baana naye akompinga Kasuku munaye yagala kuzimba makamaka gasulamu gatte sente zibirawo zituule Kasuku njagala nkubule Uganda omuntu ayina adi cash asinga omuntu ayina ebikalo ekyo nze kivulu kyansala nnyo omuntu agula ettaka lyange ery'ekitende abasajja okumanya bammanyiira omuntu yali agenda okumpa sente ate yammanyiira mumpa sente za saaki obukadde 3 ntunda ttaka lyange yanga basooka ompa sente za saaki simanye zaaki teri kintu kitta sente nga ttaka nga tuli mu bizinesi ya ttaka Kenzo ayina milioni 8 ku account asinga gwa ayina wano nanyini kyanjono kubanga ojja funa ekizibu Kenzo akigule milioni 4 omuntu eno osaba Katonda kuwa magezi gakumadde tudde cash flow omuntu ayina cash flow aba wakabye okusinga ayina ebikalu nti ebikalu obigula ng'otuse ku level
nti kati matidde nti nawo sente abnormal profits zenjo gulamu ekikalo ettaka lyange bikole ki tosobola kugulisa capital go inamo bulamu no wemalako million 10 tiguzemu ettaka n'otuula kiringa emmotoka n'ettaka kasuka emmotoka n'ettaka kyekisinga motoka omuntu ategeera ogula emmotoka nogana onoonya business mu short term motoka mu long term ofuna emmotoka ojja kuba olina accessibility kugenda wali business na gye bakuyitidde emmotoka esobola okugula amataka amalala nga 10 naye osanga omuntu nga yakava mu kyala ze Kampala aseso ogula ttaka litudde talina na sente zagenda kukolako development talina sente zagenda kuzimbirako nyumba ye yagala kumuwaana mbu wali wa bajjo ye kye yali ayagala naye nga ate n'asigala nze mulwano ye yafa omugagga mulwano no waluna mu biru nemulekako mu nkuba nemukuba polo twatandika kubanga Cream production twagitandika ne mulwana nze nengena nenfuna sente nengula emmotoka mu biseera bye ba Cream bo bijjukirira abaluna ye n'agula ettaka kati tuba tuva ebuyukwe enkuba etonnya twali tuva Kiyindi ne mugenzi Ddiigi ngamba mulwana yita ettaka lyo likuvuge likuze ewaka naleka mulwana ekiyindi okuva enkeera wayita wiiki bbiri n'agula emmotoka ne mugamba mulwana agamba gula emmotoka oleme kalubiriza abantu faba mmotoka twazifuula loogi ngenda kulonda ekkubo lyange obeere wali nnemesa okukola kirina okukola ki bula okuba nkuyamba gwe yagula ettaka genda ogambe poloti yekuvuga ekuze e Kampala naleka mulwana ku kkubo ate saakimulekaako nti kibajje kirina empisa asi empisa mbi saamulekaako nti muwalana nali mulaga magezi nti sente zeyakosa ogulamu ettaka agulemu ki era mulwana wayita wiiki bbiri n'agula Primo kati kyekintu kyengamba kasuku nti bwe tubanga tukola ebintu ku nsi twewale competition twewale obutayagaliza twewale obulogo twewale okubanga abanyina abatuga kino kikola mu relationships kikola mu business kikola ne mu day to day life so in other words bwakwananga omukazi gwali ozaddemu oba gwali oyagaddeko tali gwe tekisobola kuluma gwe yamusonga olina ensonga lwaki wamulekawo okitegedde kyengamba kasuku that is not a big deal noyo akwanya omukazi alina level gye yeesaamu abantu bamulabanga ali amakombo that's why kasuku abantu enaku zo tebakyawasaba nnyo basingo maaza nti ekiredde basingo maaza bano okudiba nti olwedde baba bakulya oli makombo eri abantu tosobola kusaawa taata w'abaana bo kasuku saawa zino ono ye beautiful wamuzaalamu omwana ono ye mukazi w'omupya ompulira bulungi kuba nani gwosinga okwagala omupya si bwe kiri kitegeeza kiri kiba kifuuse kikadde kubanga nekya y'abasajja fe abasajja tuli ffumu tunoonya kufumita bipya tulinga ngabi awunjira omukira we tukola ki ate yo nekya y'abasajja bibiri kale kuva mu bayibuli wali nabbi yali asaba malayika omukwano tokiwulirangako wali yali alepinga malayika ajja kulebereza ekyawandiikibwa oli malayika yasanga effumu lyereze weeriti naye nga ate oli alina abakazi 2,000 yali kabaka byalaba malayika ndowooza nga malayika ate katonda yamuwunda mu ngeri ya bulala effumu ne lisituka malayika n'amukuba oluyi ajja kuweereza ekyawandiikibwa njagala oyiga ebyawandiikibwa wange ebyo kasuku okitegedde nti abasajja tosobola kukkusa musajja ate abasajja ngaffe abalabye tosobolina kyoyinza kukola nekinnuma mu mawulire mu mpulira ebbuba busimanyi olina kyoyinza okukola kati omala ssente zo omala buddemu nze nino ngenda mu maaso ojja kutuuka okungoba nga tokyasobola kukola ki kusanga naye nga gobudde wamala kuwoggana ne social media ki so kati lwasakkakkane simulinaako buzibu oteddanga awo naga nti mulina ate nze namuwa twaliiwo baabiganye ebyo lwasa yagambye si bituufu tewalayo video musiru goli mwana muto video tewagirayo mutyaka ogituteereyo ndototekali na video kakati gwe ekituufu omanyiki akatate lwaki osiniikiriza ebinyo baza bamukoze akakibaki kibaki mukazi we yamutwala gayimirirawo bagambe nti nzeze kabugenda omuwala njagala woninga omuwala sinamwasamira nenja mwasamira tajja nakuddamu kwagala kusala ng'oninza ogusembayo bw'aba mugeza nzije mu kimwaki ate nina ekimu ekibi oyo omwala ayinza omubonyaabonya obulamu bwe bwonna oyinza omwasamira kubanga ati sinamwasamira ate muleka na bulesi musaasira sobola omukola ebintu byonna ebisembayo ku nsira akaaba waliwo omwala gweyagako obulazi omumalamu amaalo n'obutasoma waliwo omuntu nga yeye akafudde kamanyiiro kuba nzina kyesonyiwa siina kyenkyagaza sikyogera nako gombuuza n'okukyogerako gombuuza so mu bwongo bwange tekiriimu ndi ku bintu birala nnyo ogera kola nga kinoonya views ne following actually wase mba mwagala otunda ebizigo temuntundirako bizigo byammwe ebizigo akyabitu ndoza balina kibayisaawo nenze bandi nzija mu biboozi nno siri mwangu lwasa nkwoninga ne mukazi gwo ogusembayo temuddamu kumbanyiira nina bizinesi zange zirimu obuvunanyizibwa ndi mu bibidi ndi mukola biri ngogenda okola nga kiri kikwasamira ekyo kiwa kirina akamanyiro kalina nja kikamalamu kojja kimba oyangamba nkisonyiwe nenja kibalamu akamanyiro ebyadde agenda ekiwoninge nkoze bubi nza kwogera bintu byamagezi ate gonziza mu ebyo newunya nnyo omuntu gwe neesonyiwe okunja samira
kati byo biri mu kunoonya mawulire nebiganoonya bubi kati kasuko badde ng'obuuzana ng'onaba mbayinako obuzibu ng'onaba nina akantu konna nanze badde nga ndaba osaaga busaazi si byakusala ekiwala kyagala akamanyiiro omanye ebikola bwe beemanyiza birowooza byaki naye Lwasa agamba kikazi kyo kinzige mu gamwa gaakyo bwe kiba kyagala kiragako ate nja kiragako opening n'enseeraba kubanga omuntu gwe siinaako mutima bisagala atamumanyiira ate ekyo kibitwala nnyo personal ontegedde bulungi gwe waliwo omuntu nga kasuku ayagala kumanyiira kuyita waako makifune limiti wekikola ki otherwise kijja kutegera badde omutuufu nze nina swiki zonna ezisobola okikaabya amaziga ekyo ekiwala ogenda okulaba nga bakazi bo bagamba ate emunyungu yakongeddeko kino kale nze ekinuma kutabula bakazi bange batuufu ogenda okulaba ate emunyungu yakongeddeko kino kina kitunulanga akatulume kagenda katunula mu kamera ng'akamyo emabega w'akamyo ekikazi kireetera obusungu kami bakazi bena nali njogedde ku mukazi kikasuko emyaka gyonda nali njogedde ku mukazi yena mu kamera kitegeeza kino kye kintankuula n'oba okyesonyiwa kyo kyagala kukukolerako mawulire kirina Laban excitement kyagala kukukolerako maalo kati nze ndina obusungu baasibye mukwano gwange wayiswa ndi ku munyungu gye mpa obudde tudde ku wayiswa ontegedde buli kyekugamba Lwasa n'ekintu kye tebaddamu kuyisa linnya lyange muki mukamwa kaabo nze nina ebintu ebyokukola biki biyitirivu era mawundi ng'ogusembayo bwe baagala okukola ku bajja omubi bajja kukola ki bajja mulabako tebalowooza nti laavu yaabwe enkwata aga Katonda mu ggulu okufa nga mbonabona siina kyenjagaza mukazi oyo simwagala nga nako obulamu bwange bwonna sigwanga nkona mu laavu simuwasanga nako nkiddamu geno kigamberwa simuwasanga ki tasobola nakunnuma ne bwe musanga nga abasajja 10 bamwebasa kusobola nakuwulira kantu konna baba bamponyeza na bizibu kati tugende babyogeddeko wali mbadde bikubuuzaako nagamye ongatta obwongo tusiiti kati kanfuke shit kakati gamba Lwasa namuteeka linnya lyange mukamwa n'ekyo kiwala ekyagenda kiraba kaddamukola ki kubiteekamu oba beeriridde ku mwezi oba beekoze sitayiro 8 oba bazadde tebinkwatako naye kyesaagala kino ekiwala buli kyasama waliyo abakazi ababuvunaanyizibwa bakazi bange baba bawisibwa obubi kati olwekyo nkiwooninga era nkiwooninga ne bazadde baakyo bakigambe bakibuulire bwe kiba kyagala Laban excitement nja gikola ki ojja gikiwa bwe kiba kyagala budde nja bukola ki ojja bumuwa tekirowooza nti bwe kijja n'ekirege amamwa mu kamera fena tulina emimwa emibisi bwe kiri katujja kulaba anaasinga amagezi action n'okwogera kyagenda otuukiriza kati era ekiwala kigenda okiwooninga saga kiyisa mukamwa kigenda kiddamu kwogera ku linnya lyange kale olwotuusa nja butuusa yali project yange eta bagitolekyo twali fenna ku TV otandika busima yako ate nakusetinga nta lwaki obireeta sikubuuza biri mu mawulire ndi mukozi wa mawulire eziraki obeera okakoze gaggaliwa gemba ku Friday nakubuuza mukazi uno yansindikira message nekugamba nti bajjo mukyalawo bamututte bani mukyala wange namuwasaawa n'okwata wansi ne waggulu nolebera ebitakwatagana Oprah Winfred ako ino olugambo galabe Oprah Winfred omukwano Omumerika kakati nzire mu level ze mu nyungu negwe ezedisiya bajjo bali n'abakazi abalina amaalo omukazi yeeyita Oprah Winfred tomulabye erinnya bwali 7 Oprah Winfred mulimu ne bulaavu bonna sibayo olina amaalo kati bwakyamuka wafuna Oprah Winfred mawube mutyaba nagoba ebintu by'ekisajja kino nakulezija kintomeza kyo kimekega Stewart kikola ki bobuzibu bwakazi netumera ku Jeremanda atomeza netumera kati genda kukolera namulaye nga agayagaya kaye oba atekayo omusajja wange yayogera ki tobita kikazi mpuliriza sagala kumanya kisobola both physical psychological mentally mbosobola omusanga physical ntumba butumi ntigera leetera embizi eyo gireete wano nedda ebirala byonna yogere naye tovuma bigambo tomuyita ebyo bintu munsi konna sivumangako omukazi nga kiwala ekyo kimanyi kirina nyama tekyasoma tekibaina kuwandika kati kyo kigira amayiwe kasa kamera ekirolo bakadama ne bakiwana nga kirowooza bakiwana
nze Kasuku obulamu bwange bonna njagadde abakazi over million women nesina mukazi gwe nali njogeddeko ng'eyo over nedda kati tuveeyo kati mpuliriza nedda kakati lwaki nedda omukazi tomuyita lwaki mbizi nedda eyo embizi njagiwe emmere yayo gyeyagala tetunaafuba njagiwa kyacu gw'otankula nti ebintu kati mugakola anti nze nsalawo obusazi nga kaneetekeko mu bisooto kojja Kimbwano yankubira okumala essaawa 3 nangamba ekikazi kyetonze n'amaaso gafuuse ga red kisonyiwe nkijja ne mmutima naye nkukyola nasigikola ki naye ndaba kirina akamanyiiro manye embizi bw'ogireka neekuleeta mu bisooto nawe olina okufuukako embizi Kasuku kino nkiddamu ava mu ebyo embizi bw'ogireka teri kintu kinuma sikirinako n'okukyogerako saatula linnya lyakyo nekiddala nekireega amamwa nekimanyiira emwa gikiringa ennyukuta eya Q sigooleeta ebintu byo wano kati benkubuuza ebibuuzo ko gwe kosiriwale ate sigo ngamba kati gwe tolina magezi kati nze amagezi embizi anti nze sala akummanyiira kati oli bakubuuza ekibuuzo ekibuuzo ekyobusiru ate kati kubuuza ekibuuzo kya busiru omukyala wuliriza omukyala bajjo namubuuza ku Friday nali ne Lwasa ne tukola interview Lwasa naŋŋamba Kasuku okakasa bajjo omukazi yamuleka ne mugamba omukazi yamuleka twekubira essimu ne Lwasa lwaki bwe twekubira essimu ne Lwasa ne mugamba genda otomeremu kati lwaki gwe tokyogera layira ssimu saaliwo empozi sagimanya era ekyo ekyanyisa omuwala wayogera ebyo ebintu byekisiru omuwala n'agamba Lwasa ayimirire mu kamera abimenyewo Lwasa n'abimenyawo tekisangawo nayogenda kusimyayo okugaba amayembe ne mugamba Lwasa twala ebintu bye ebyekika ngoloke nyina asinika n'emyo kati abyegaana bwe twayogera ku simu tetwayogera bintu ebyo nedda tokubira Lwasa nedda tekyetagisa ku simu yange olwekishutinga yayogerako ebyo muno ki Lwasa yagamba bugambi nti omukazi yamutwala sirika mukama nyamba essimu ebeeko sirika manyize Kasuku osala nnyo ebigambo nga bwe nasala kigambo ki kati otandika ebintu n'obyejjamu saba essimu eno oba gwe mukubire ku yo njagala mujjukize mubuuze otwala tukola ddiiro neyona twali kuki kigwefuula omulungi ngondera gwe gwe mukama wange lwaki ate weegaana sigwankubira nga mulina Lwasa mukama nyambe kikwate kankikubire ku simu endala toba kumanyira Kasuku oba nefula gendo matuma kalakta be ez'obutegevu n'ez'obusiru naye bajja wabula baddaye bajja oba oli mawube gwe kuba nefula gento maani saagala muntu Lwasa tajja kukwata ajja kunkwata aleko baba ali ku kyemisana n'ekyana ajja kunkwata nze njagala kimu Lwasa agende nayogera ku simu ya Kasuku njagala Lwasa ayogere nayogera ku simu ya Kasuku ate kijja kunkola by'okuba nga topic eno ngivuddeko esimu si ya Lwasa ebyoyagala ebyo nga kati abisirika ebinnyo naye nkoze kisaya kale olyaba kali kipika kati kabitandike era Kasuku oli wankwe kasotabula bali nze naliyo naliyo nga mwekola sayogera ku simu Lwasa olukuzala ku simu tetwayogerako bigambo ebyo ku simu yange tewayogererako bigambo ebyo kakkana esimu ya Lwasa etakwata muleke nesonyiwa omusajja oli kati embeera nina namba yeyekyama nayo njiina n'essimu zonna yazijje kati munyambe omukubire ku yiyo sisobola mukubira ku yange lwaki ngaze wakuyambazigireke gogireeta njagala ogambe public nti nze nali sibimanyi ku simu twayogera naye twayogerako bintu ebyo ate kutankula batya nakugamba ndi wano ne Lwasa kati aŋŋambye yali ne mukyalawo era Lwasa ku simu nagga nti abajjo omwana yakuvaako ali nange gwe wennyininyini n'ogamba bajjo njagala ompe mu kikazi kye ekirinateete baali beekwana dda n'ebifaananyi yali alindaze beekwana dda Lwasa manyi kyenyisobola okukola bwe mba nga naze mu sensi zange ne mugamba Lwasa nyamba otwale olabe ku bizibu byensi nze namuwa olukusa kwanze Lwasa temanyi kyeyamponya kubanga nze waliwo n'abakazi abaali bankyayi nga bamanyi kyayagala omuwala oyo waliwo abakazi abalungi mpuliriza Kasuku era basajja bannange nno mbawa advice bw'obanga okwanya obuntuntu obutategeereka nkagaire tobuleetanga mu kamera
bananga abakazi abagala okweje mu kamera Kasuku teri mukazi mulungi ayinza kujja mu kamera nataka kwogera bintu bitategerekeka era Kasuku olaba bino abakazi abeetaga bulangiti 10 nga totunde ku kitundu kye kya waggulu nga just tugofa kintu kya wansi nowebika bulangiti nobanga ozibiri wali abakazi bali anga batuna ne bali anga ozibiridde obwo obukazi bwe muli anga muzibiridde bomalanga okalya kagambe tondabanga ko sikulabanga ko zesera ngo mu kamera mukazi mulungi yakuzibwa ngabera moyo nonsense zolo omusajja yambuza mugagga mu kibuga yanga ne Badji wali ofaachi nange ne ngamba natomera obutiti bwali bungi ngamba accident zijja Kasuku ola wayitako mu mbeera z'ebido bakupangisa ogenda embala ku kivulu nga mu butuufu olina kulya nosanga omukazi ng'olina kuguma bugumino kaka nebike bulangiti 14 naye banaye obutulume bwetulira mu gundi bumalako emirembe abasajja ngomanyi nti olina abakazi abalungi wesonyiwa obumpwakimpwaki kati Kasuku langa balina mukazi we waka olira yakampwakimpwaki ne kakufuukira ekisobo obumpwakimpwaki bwagala okweyiga basude yayimba nti mukene muliri eyo mutuntu awali wannange yadya ku nnyama ensi kati zino nnyama ensiike zi Oprah oziraba kati omukazi agana akubuuza Oprah Winfrey omukazi agana akubuuza ne Badji abasajja obutamatira mpuliriza bizibu bye tuliko abasajja alego osinike ebinyoli musajja bonna agana ne Badji kije siina kabiba siina kisambi siwo wali onoonya kyo mu nyongo nga asa togiina ebande efumu omuzimu gwa Sosika bwe guli nyaka sukutegera onyote omusajja asobola n'okwata ekisolo nga tamanyi nti yabadde ku kisolo kasa kati kasuse kati wese sajja Badjolako kuba omwana oyo bambi yakusigala okola kakubana ebigambo byogedde byonna kubuuza akabuuzo kati nibe nda omanyi lwaki oyogedde njaga gondetera ebizibu ebyo nze nesonyiwa ekiwuntu kyekyo n'okukyogerako n'okukimiti nga saagala naye kati gwe osankuula kati Kasuku gwe otankuula kubanga kati obwongo bwange buli mu bintu birala nekikabiri ngengengenge tusookako tukwogereko kati kubanga Friday bw'omala okwogera bye wayogera olwasa bamukozesa vidiyo n'akuddamu ne bakutegeeza nti omukazi yakuleka era n'ebyokwepanga ebyo byogaba tebiriyo kati yali approvinga ki mukyala we gwayagala yali amugambye babanga byayogera si bituufu baawo bimenyewo ku magezi lwasa gayina omukazi asobola okuteekako pressure nti kola kino is that a man nga Kibaki yaliko president yali China president sajja maye muntu akola ekyo nga tobalaako obanga towera bulungi omukazi omukozesa omukyala asobola okuba okwagala mukyala wo n'osalawo omukole ekyayagala ka million oba his excellence Kyagulanyi oba president ng'omukazi amukozesa ensobi omusajja nga weekakasa nga you your money enough like Badji Kasuku mu abatawera omukazi ng'owera bulungi omukazi yalina ofuga omusajja yalina ofuga omukazi so si mukazi kukoza bintu bya kisiru amanyi oyaganje ebintu by'okudduka ngenda bibotandika okwogera ebitakwatagana Badji kasito Badji oli musiyazi lwaki oyagala okukwata ku busolo bw'omusajja muno Kasuku ze ekimwe waliwo oyambala ekipa ya Pepsi ng'ogeza ku mukola abantu bagambe nti oyina Kasuku awutekayo ekipa ya Pepsi tekikana zekola yita Kasuku chokana sibayo bagundi oli musiru sibayo lwaki okozesa ebintu byo abantu bagafuna kimu bino by'interview obusirusiru bw'olina chokana zena ndi buwombe Kasuku oli kisiru tuzisa abantu neza Badji nina nagamba basiima nakati olunaku Katonda lwe yandaga Badji simanyi waje twesanga eyo katuzungasonga naye Katonda mwebaza nyoko kubanga sikulimba Kasuku mutyaba nzize kukola decent interview Kasuku yammanyi kasasiiko ngange obwongo bugenda bukomawo maze kukola nsobi olaba enkozi ya Kasuku yammanyi kasaateka biswiki bye kati tatomedde dda kati omanyi Badji oti otandikidde na mu Luzungu lwasa unaakula sokozina sirika kyetaagisa lwasa ebipande tobiddamu lwasa wamba mbuuza olunaku lwe twekubira essimu saayogera ku simu ya Kasuku lwasa talimba yogera mazima kati ayeegaana mbugo wankubira Kasuku saayogera ku simu ya Kasuku naye nga nkuwa omukazi kati lwaki obye olaba enkwe lwasa talimba Badji yakuwa omukazi mutima mulungi kati ate gwe wabadde mu kamera ng'obyegaana bimanyi Kasuku kati gwe wabadde mu kamera ng'obyegaana
Kasa kuba Lwasa. Ewe nyini twala video y'omugamba nti omukazi omuyina temuteesangako na bajjo nti omumuwadde. Simaya mukuwadde. Omati tulina kye tubaje Kasuku kye muvunaana. Bwatuka mu kamera yerunje nga twalinze naye naawe. Akati ze badde muga Lwasa talimba. Nayogera ku simu ya Kasuku nga mpa Lwasa omukazi. Lwasa nakwagaliza mirembe myelere mu bufumbo bupya. Simu ajijeko kasama zo kwogera nti Nechi Lwasa bakyavaako. Tenda Kasuku Lwasa ayogera mazima. Lwasa aliko kuba ndai. Lwasa obala iniza avaako. Yali mu kamera ku Friday. Oba ku Friday bali Juma. Nagamba nti yetatulako naawe. Muti abo olabire kola. Kasuku naye omukazi namugabira ku simu ya Kasuku. Nera kati Kasuku ayenda alesi bijjukira. Nyoko. Nera vye kumena wano kwa nyoko mumanyira. Muti aba twali omuti abanga mparazo omukazi. Zate mpayire. Kisakachi. Kesale musiro. Kasuku toina magezi. Kasuku. Waliwo akantu kenjagala. Tena mo effect beta watu vitu nafana ngembizi nzikugumukana kyo saba mukuru yagala akola ku effect simu ati jewana aya muti aba omukuru yagala akola ku effect ngani nama yuko tati ndi mubi nganinga Kasuku naka interview tukanaze kwogera ana ye Kasuku kali bajjo ebitabika nakujira eno biteka ebine ebisoose Mutyaba njagala ogendeko mu Bulango katukomewo nga tuli serious. Musajja nkoze bubu. Njagala tukomewo nga tuli serious. Ndi professor. Bogena kusomesa gwanga. No sanga wano mawube. Mawube yakuza mu bintu by'ekirusiru. Nsenga ndi professor. Nino obusungu Lwasa. Mutyaba. Kasuku. Baida we bana Uganda Kasuku is walo musajja professor we Makerere. Yagango yagala definition y'obusiru nonya Kasuku. Kati bwagata ko bajjo ne mufuka zoro basiru. Kati baga bajjo ne Kasuku tuli bazoro basiru. Kakati definition y'obusiru nazinga njagala kusomera mugabe tugere tulwandire mu fundiro. Antusiza mu bintu byesiru. Ate ataka kanoke tukoze yonna gyali bajja muteerako girango olaba ebisajja byo. Afune musanyu. Mutyaba Kasuku yavaawa. Muti aye bwakwatagala kutane Kasuku. Omuganda Syria. Mutyaba twasooka kola interview nga gwe nkyazizza. Kati bamukyaza kagenda kwogera ki Mutyaba? Yali ayogera ku laavu. Mutyaba yampa omukazi. Sina kuyo. Mbireke. Joko. Straight to wamba kukabala zake tuwera tuteka wembera Coffee Spirit yeka Simba Jini nabogola nanti swaga muchenda tulaga masabu merere Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangule birabo tulaga amanyi kaluka sita wabuza masabu maji Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries because they Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Nyoko. Onega Mutyaba ogaba n'abakazi ssebo. so mwe nateka omukazi mu motoka n'alemera mu motoka mu amanja akakadde. Omukazi. Omutyaba omumanyi. Polisi si yataasiza. Polisi era ne baza DPC wa Kiralongo. Yaza n'abuuza omukazi weetunda. Ne bamujjako ne mugamba polisi mugende mu mukole bayita laboratory test lab test bana badde muteka mu akantu. Ne DPC n'agamba omukazi wa Mutyaba. Ndipo tusaba omusajja otakusoosose mu kintu kyonna gogenda omuwa $5 million. Mukazi n'atandika okwegayirira. Mutyaba asetinga abantu abakazi.
Kasuko limusi. Kasuko lingembwa. Ane kaita vyo refu n'abantu 12 bokka. Kubanga limusi leta vyo limo makuru sagala bajira. Tekisoboka. Njagala Frank tutandike. Bajja tutandike. Mukazi wa polisi yatawuliza todanga mu muti abako neyogerezaako. Ali ankula nakamuwa milioni nge mu kitundu agitwalira omukazi. Niyo mukulu ngazira buli. Kadoza wajje mukazi omusetize tigendo chifule mukikutte. Ayine bigatte ebipya bye yagula ebiseere. Muti abambadde mu wasente. Kumuwala oyo. Meeting tezituuka. Kati mutyawo kubanya bakola deal n'omukazi. Nyamuka mukazi naga ngenze Mbale, ngenze Juba, ngenze Nairobi. Kati yakomiye kumuteka mu motoka. Bye bizu bye nafunye. Omukazi atali dodo. Dodo ye mukazi. Dodo jajja. Nenawo ntandisi. Dodo mwe twatuyeta ebintu by'abakazi dodo bintu bibamunye. Dodo sitakyali mukazi. Dodo my personal friend. My mentor. Dodo ina kuteleza bufumbo bwende mupya. Dodo anumo she's a good singer. Agana bayigiza bachaira we bati ensiko. Bafumbe bakwata we bati omusajja. Kati era onze kugambye oyogere. Dodo yeso kazamaola batuno ziteka mu dodo. Bakali kasuku yemo. Kasuku itavyale. Kasuku doza ali autayira byakola ina kuti Kali amatogera ku byawala bato. Abacha ine tutu edimiridde. Abayina ekisambi ekyeru kati Dodo avuddewa. Bajjo Kibina ate omanyi Bina aliko okusinga Dodo. Lahira. Kadi amanyi zetubera babiri ne Bina baby omulya. Simukebera namukebera Bina ali omukazi gotakebera n'omera pepu ku macha. Ati ze Bina amala kunsiga nzi kuna infection n'emire eddagala ku macha. Kyenkola bwe mbangenda kwana Bina. Wakati Bina baby ye mukazi go atayina love. Ngo ina mulimba no sinika bino hihinga bo mukwata keno nga bafuna ka feeling oyingiza lumu ate bo biteka yone binyuma nga kigamba yongera awo muyongera wofunire enziko baka botongo nga kumacho genda kwejja nengo otutuliza miso Bina kiina ekisambi era Dodo akola nsobyo kutambula ne Bina wa myaka 5 naye nga wa 19 Bina uje mugamba kwambalire mu legging kasuko solo kwesubira mu maso ga Bina boti asolo kusuba itama elimu solo kusuba mutabere okubinere kusuba kasuku Dina ina amata bayambala gundi babita gundi babita hata bine bigeza sibimanyi yana ndoza nachikwata nga Bina nyino mutyaje nakwata ku Bina ngali origino nyoko manyoko twali wanko stanle samu kwata nakwata gojo kati unyagala wefula asaga nacho okwate ku matama ga Bina netama lisolo kusitwa kasuku neri oku oli Bina yabala nawo kimanyi uli bajayi tafunanga mirembe Anze mukano tubaze Bina mulepinga tanti basiba lepo agara mugoze Bina noteka babiri mulepinga mbabira ko bwabizibu naye ngamba omulamuzi golaba gobwera ne Bina tonyizo botamukwata ze Bina mule kati bensula ne Dodo nyizo botakyamukanyo ne bwensula ne Bina simana wali abakazi abatekya ka romansi nga kasuku nga ye olina kukolera okikulese bana abakazi abetaga romansi bana abakazi abatayina ngapata yiti osonda nsonde nga mukalukalu atoje wegendereza abakazi abagale bakuli kasuku abakazi abagale bakuli tababa na mazi Maira chiba kole bakuli waserere ufune kubo. Bajjo kati otuseyo tutyayo nda. Gobuza Bina. Kale rap Dodo nyagala omugambi. Takolanga ensobi nandeka ne Bina nga tuli babiri. Nanto gambe Dodo wamujjayo. Mu physical world. Wamujjayo lo. Mu physical world Dodo anyuma okwagala. Ne mu spiritual world Bina anyuma. Bobolonya sweet tuina gundi sweetest. Kati Dodo sweet, Bina sweetest. Kati gotwala ko kiro. Sweeter wano wakati. Sweeter gwentwala. Ate wali. Waka kati Bina sweetest. Ate Bina Dodo ankwata nnyo nga njogera ne Bino. Ate go Bina ne gundo opo. Mutiyaba ne Bina mulimu gwabe wakutwala lugambo wa Dodo. Ne kati nzo mu biroto mu psychology bungo badda ku Bina. Oli wa muta. Oli na muta. Niwe na muta. Ne bwajja nanteka ku mabwati ngamba nankukunyirako boti era we mwebaka kumanya ndi ku Bina mu birowoozo nga physical ndi ku Dodo tugende ku bintu byatwese kasuko ya magezi sirowooza nti tunabikola nabikole go enonya interview nasindi kati binaayita mu bitya ulire ebintu byonna bina bitusoose okwogerera kati biri binaayita mu bitya kanzi yuze kati byekisiru mbizu zambijje mu mutwe genda kasasiro wakasuko genda Mukama twala omuzimu gw'obusiru gonna n'okwogera ebyekisiru byonna ne UCC bagiwadde amateeka buli muntu awe mulaba muggale. Muhozi yakoze order. Nayita Nnyombi Itembo.
N'amugamba Nyombi genda ogale buli mukutu ogusiga obukyayi ogukola tribalism ogwemula. Era radio mwegendereze General Muhoozi ne Nyombi Tembo bagenda kugala buli kiramu. Kwe kwavudde n'okukwata Mufumbiro. Mufumbiro teyali yoko parade neka nkoyo some message eno. Ne Kasuku toyasama. Mpe simu yange anti na. Ojja kuteka mbi. Tujibalirako obudde. Kasuku bino bintu bya buvunanyizibwa. Abe tuba bobaera nga togenda kumpa simu yange sigenda bila. Ngenda kulaga kati tukatandika ebintu bya Waiso kumulwanirira. Kwata bakola wano message eno. Kale. Andi ogenda kola bigundi tokola biri effect byanda bisabu bi. Tugenda bikola. Kati bakola. Nanyize nnyo nga bakutte Waiso omumanyi oyo. The message yansindikidde. Those people did illegal drilling. I wasn't there. Nyanzi went to one of the agents and gave all the names of the people who participated. Their file was sent to DPP, who sanctioned the charges against them. I was now there. When security forces begin to arrest and take them to court, they begin talking about abduction. They begin to claim that the Toyota is arresting us. Why can't they understand what they committed their crime was? I wasn't there. Oyono yomu kubasalawo mu security. Chikola gachi, ero yigachi. Kintu omukulu yakyekwaatiddemu kati. Kati mwena mwena abateeka amanya g'abasirikale nti bakutte Waiswa mugajjeemu. Kati Waiswa ki ekyamukwasizza? Waiswa ekyamukwasizza abadde ng'ennyama eyagudde mu mpisi. Kasuku waliwo mu gavumenti ya Museveni abantu b'olinyirira abakwatwako ne batakola ki? N'abatakwatwako. Olunaku Waiswa lwe yagenda ku Sanyuka TV n'ayita maama Nalweiso Jezebel. Nategeera nti Waiswa asiimye etaana ku ttaka. Bakiyita batya? Yeetyabidde akalimu ki? Obuwuka. Nti Waiswa bamutagetinga dda naye nga tebalinayo babakola ki? Bamujja. Kati ate Waiswa teyaliyo ku illegal drilling. Era mpaka nyomukuru kwa nabadde nnyumba ne police obirabye. Ne mbagamba nti basajja mmwe mukomezaawo ebintu by'omulembe gw'obote. Lwaki mutemu muwandiikira kubanga enkwata entuufu Kasuku opandikira ebbaluwa nonga nti bajjo nkwetaaga ku CPS nzijangani nga bajjo nga bayita Seggirija ne Alan Sonye ne beetwala wa ku police ne si kirungi kujja muntu n'owamba buwambi kiraga ekifaananyi ekibi mu public temukomezaawo ebintu bya state research ne bamaliya mungu bikomyewo mu buno obudde ekyo kintu kikyamu kinalinwanirira ne ngamba omuntu bw'akola omusango ngamba omusirikale oyo gw'otegedde omumanyi ti omuntu bw'akola omusango mumuyite si kukuteekawo mbeera ya bunkenke tuwambye Kasuku ompulira bulungi kubanga kati Kasuku njagala tukkirize omuntu akola abduction ezo kitegeeza akola ebintu bibiri balina two sentiment yanjagala tuyige tugende empola kwa wantadde dda mu byekisiro bongo bukyalo okengeddeyo nti either akolera opposition twasanveeko naye twasa yawedde ku tuzo akolera opposition nti akolera ate opposition nti within the climax of the prime of political period no kwata ekintu ekigenda okwongera opposition amaanyi bw'okwata Waiswa amawulire gonna gadda ku nopu osanga nopu bino byabakansala bibadde bijjukubye abamu bagikyaye kati police ne security agencies zennyini ze ziri mu kukolera Kyagulanyi akalulu campaign n'akalulu. Ekyokubiri omuntu akwata illegal abduction ezo aba ayamba abavubuka okunyiiga okweyongera okwegatta ku mugendo gutya nti omuvubuka bakwata omuntu nga Waiswa anyiiga bunyiizi naga nkoye gavumenti ewamba ki abantu omuvubuka kimwongera maanyi so kubanga bano abantu bandibadde bastandinga dda Kyagulanyi the more engeri gy'onyigiriza ennyo Kyagulanyi oba omwongera ki Kyagulanyi n'waba agudde ng'agenze security eyo keesobola okumukola ki. Ekyokubiri bano security agencies zindabikira okubanga ziri dormant nga zaagala kugaza ekibayita budget bakwata omusajja yali akulya seemwayi Jeno Birungi Kasuku Jeno Birungi yali alimba takulimbagako nkuza kutuuka wano Kasuku nkuza kutuuka wano sirabanga muntu ayimbanga Jeno Birungi yatusanga tuli byaffe ne Katolo bwamu oyo omugenzi tuli ku Serena yalinawo office nga tuli baavu Katolo bwama yali anoonya omutwalo gwa $1 gumu n'ekitundu twali tuyingira wa Mr. Omolo nga kyakolera ku Serena oyo Jeno Birungi andi Kato MP honorable kamuyiya ati omukulu bwakuyita okola ki ogenda tetukiva bamuyisa siva bamunonyeza yasuubiza Katolo bwama okugenda omulongoosa amanege wa etaki ompulira bulungi manya ugundi ebitundu by'ekyama Kato Kateme mwaka yisembu yisa nti mbadde ndi stotinze nange ndi stotinga seza ategere okitegedde Kasuku
namwe ngenda kuwa emitwalo ebiri egyaki okoba kakubana akatolo wamanya toka kufanga birungi takwata simuze nagamba ategwe budget gendo kole proposal oja kujja okola kibivuru agendo naine ekigudduko kya Busoga naine ekivuru kya kabaka wa Busoga bokijjuke nenga nempangisa Kasuku nakwata milioni zange 3.5 nezifiire Busoga ngamanyi birungi ajako nempukolera proposal nangamba ngenda ku sponsoringa tiyadda mukwata simu paka kutoka genda machindi otegede bulungi naye kakati nga ye yakiteeka omuntu alimba katolu bwamu omutwalo gwa $, baby kitegeza alimba Museveni namwa fake information Kasuku ebimu kubiwangaza Damulira mu crime intelligence Damulira talimba teyefuna kyatali kati kankolaga abantu ba Museveni abatalimba gabagamba nti ngenda college afande Nakalema manyi yali wantu corruption unity katali mu state house ki investment unit Nakalema tali anguzi talimba agamba kino sikisobola kino nkola ki nkisobola Damulira gamba bajjo sina sente ndeka nange ndi mwavu neyiya ompulira bulungi twasabilizanga ebisere ne bafulufiga twagenda ngayo naye nga Damulira bagamba nti sawa nya jangu omusanga sawa meka Damulira talimba omusajja omuleyero wakaba muyitanga David Muhozi David Muhozi wamuwulirako Muhozi yawayichulye emmotoka twalina bashibaaga abo Muhozi twalite tukiriza ndagenda ku ishuri yaje twalina emaserugo ichuli nangamba bajjo sagala nine ekizibu ky'emmotoka sagala kuva mu nsinga sivuze ko ki namugaye ichuli yagala emmotoka nenkubira David Muhozi yalina mukwano gwa meta Alex wamuwulirako mukanali manyi tagenda kwa ichuli kubanga Museveni ngamya ichuli emmotoka state house yo nanga tiyagala ani ichuli mukanamugo David Muhozi yakwata emmotoka naji wa ichuli Katumba Wamala nkulaga abantu abasobola okukola mu government singa government ebekyusa Katumba Wamala talimba naye mukodo nkubira abantu mu government ya Museveni abasobola okukola ki ate Nabbanja alimba Kasuku Nabbanja ajja ku Mobusi na mutwala wamulaba nasuubuza bumulekwa nti agenda busasulira school fees obwana ne busanyuka mukanamugo Nabbanja yadda mukwata simu za bantu ba Mobusi ngomanyo omuntu alimba nalimba ne bamasikini ziri enfuzi zimulekwa Nabbanja alimba ne bamasikini mamulekwa Kasuku Nabbanja alimba Nabbanja omangira ebisikati bwati nebizimba bwebiti tayalimbanga Nabbanja mu Uganda nkulaga nti abantu abalimba Nabbanja alimba Kasuku kati mu government ya Museveni omusajja omulala owakabi amuyita Kirewa Kiwanuka nawe abaliko oxygen tagaba sente Kirewa Kiwanuka olw'omukuya essimu sawa mwendeze ekiragikwata n'akuyamba nkulaga abantu abali mu bifunika Katonda government wezijuka balikola ki mulala kigoma nyomo Lozi na Mayanja takwata simu nesimu bingo omusana etakwata ki simu ani omulala kati Kirewa Kiwanuka Katumba Wamala David Muhozi afande Damulira afande Nakalema mpulira ya kumanya amalala afande na Reis afande na Reis talimba jeno na Reis omulaba nze tapanga wadde 10 wadde akakadde naye na Reis bagamba nti ngenda kukola kino mukasa akikola na Reis lwaki Museveni yesiga na Reis nti na Reis yangamba oyo talina kyagenda kufuna wano yali yichuli ebiseera ebyo nemivule yeta abata kwagala gamba sikola ki sikwagala baba kwagala gamba nkola ki era abantu bonna abavuma na Reis bamala budde because na Reis talimba takola deal na Reis ate mune wali no bawa sente kituufu kana Reis akolagala nnyo ne bala moyo yamufunyemu otegera bulungi naye bawa sente alonda mbulonzi naye nga na Reis talina mutima mubi na Reis ate muzadde bayida weka nkubulira ekintu kimbo bango yagala okufuna omuzadde mu state house na Reis awuliriza wadali arrogant otegera bulungi naye na Reis abantu abavuma na Reis mukola kikyamu era nze bwe nalaba omwana ono nga amuvumye ekigambo nawulira bubi era nze navayo okuwolereza na Reis ani mufumbiro ompulira bulungi ogambye bye byamukwasa ati mbadde nkoga nzija nkuzimbira nteekateeka nti na Reis omulaba talimba naye abantu abasinga okulimba mu gavumenti ya Museveni bamuyita birungi oyo gwe baasibye waseemwayi oda alinamu ne degree kyokka nga alina budget erani classified birungi okuwa milioni 2 ne gavumenti esobola kumanya nti yakuwadde mmeka wali abantu Katonda baateekako ebikolimo ng'abalaga nti bw'olimba Kasuku omunaku ebikolimo by'abanaku kati Katolo Wama yafa akolumidde biro Katolo Wama namusanga akalwali waite ennaku 3 afe twagala tunywa enjaga wali ku Yakobo twalinga tunywa naye enjaga ne Walagi wano webalira embizi ku Yakobo omanyizi nava ku mbizi n'omweke nebaza Allah yansumulwa Katolo Wama yanywanga enjaga musajja nanimba kale kanfe omanyi nti ebikolimo bikwata kale Katolo Wama yasibiza birungi wa yamusibiza kale ebikolimo bya Katolo Wama nanga musajja nanimba nekikuba kale nze abadde honorable Werubagala bw'omusajja bwanfuula masiikini
Namugamba gwa byagala lwaki bawabira. Nagamba sente zaffe bajjo. Omusajja tasobola kwata mutole kwa dola gumpa. Katoli afa akolumidde birungi. Nakkiriza nti tukkiriza nga Kasuku toberanga mu kifo kya government. No serving your self interest nga toyambye bantu. Ontegera bulungi nkugamba. Government ya Museveni erimu abantu abakola ebitufu kati nga Nakalema. Alina abantu ba mistake nga Damulya. Damulya ndo lwaki bamuwalana. Nti ali mu kifo ekizibu. Kibayita crime intelligence. Nti ya dictating emisango egigenda okujja oba n'emisango egikola ki. Nti ekyokubiri Damulira. Abera ku orders. Zitali kintu kinuma Muhoozi kuvayo n'agamba nti nkutte Eddie Mutwe oba nkutte Waiso ate Museveni mugoteka kwani. Mwene byomanya nti Damulira ize waka mukozi. Nakati byonna nga biri awo bajjo. Kasuka tugenda wali ku mufumbiro. Ediko yagenda ku mufumbiro. Kuba tetulina dakika nyingi. Maze obudde bungi mu byeki. Dakika 10. Jenosale musale chimani talimba. Ne ayino mutima byalo ndambawa. Atawa abera ina mutima. Alonda sente zize. Kali sale sale talimba. Naye sale mufunamu omukisa. Ayino okubanga akufunamu kyolo sale kuwa sente. Ayino okubanga akufunamu nnyo okusinga zaakuwa. Either ngoli kale ngwago boyefura omukulembeza wa bloga. Nti gwo kulira ba bloga mu Uganda akuwa. Nebo ogenda nti ngenze Kasuku. Sale tachamuka. Ate sale musale tayagala abantu bawemula. Ate sale musale tayagala abantu bavuma. Kati wetu asulidde ekizannyo nga opposition. Nti opposition yonna yakola ensobi. Kasuka tikadongereza mu byamagezi. Ne wa government ya Museveni gap. Okubakolako ebikolobero. Government ya Museveni mbi. Ni opposition ejiyambye nnyo gifuule ennungi. Kyebayita illegal drilling. Obanga trainings abayekera. Okuba parade. Noyogera olulimi lw'amagye. Tekikkirizibwa Kasuku. Government bwevayo n'egamba nti twakutta abantu abadde batendekebwa mu buyekera. Toyina bw'oginenya. Omuntu yenna ayagala okuggyako dictator. That's why bagamba we are using non-violent means. Wano international community ekuwuliriza. Nti toyina kibinja kya byayekera. Toli mukozi wa fujjo. Togenda kwokya gwanga lyagala kufuna. Togenda kutta abantu banna Uganda. Government z'Amerika ziyingira ne zikuwaki. Ne government esobola kuwa buyambi Kasuku. Ngoledde ogiraze nti oyinamu ebikolwa byaki? Ndino. Ebyekiyekera. Tikakati we opposition ya Bobi Wine wawe basulira olwesa. Kuwa chance government ya Museveni nga ne bakwata bagamba government intuufu. Kasuku Museveni bwe yali mu nsiko. Bayinanga obutakkaanya. Museveni yalina obutakkaanya n'omusajja bamuyitanga Samo Magala. Magala wamuwulirako? Wamuwulirako Magala. Magala yali mulwanyi nnyo. Magala yata Shabani baba bamuyitanga Shabani Kashanku. Something like that. Nga mwachuzinga okuba nti yawanga UPC ebyama. Yawanga government yobote biki? Ebyama. Era Magala yali agenda kutta Mugisha Muntu. Mugisha Muntu kuva mu nsiko tebamwesiga. Mugisha Muntu ayike ekintu ekyo FDC yamugoba nti mbega. Ne mu nsiko bali bagenda kumuttono Magala. Ng'agamba nti Mugisha Muntu yatambuza ebyama bya government. Kuba Mugisha Muntu yakolagananga nnyo ne taata we Muntu Yera. Mugisha Muntu yakolagananga ne Bayona Kanyomoozi. Bayona Kanyomoozi abali basajja ba UPC nnyo. Naye nkulaga omukulembeze bwa Museveni. Nti Magala bwe yadda nata Shabani bamita Kashanku Shabani Kasamuthe Shabani Kashanku balinga noyo Joy Mirembe. Magala bwe yata Shabani Museveni kyamunyiza. Museveni yatakiriza mukutta Magala. Manyi Shabani because Museveni yagala nnyo omuntu atambuza olugambo. Museveni okuva mu nsiko yali akolera ku intelligence. Museveni talina muntu gwe yeesiga. Museveni mu nsiko mu yeesiga abasajja aba. Yali omugenzi Rwejema. Ne Sale Musale. Rwejema yali akulira Western Access. Yawamba Bibirenzo. Rwejema yali mulwanyi nno waddala. Mu bantu aba Museveni talina ne byalwana. Okimanyi Museveni yali nga Sweden. Ye just Museveni yajjanga omugezi nga gwe Kasuku boli omugezi. Na wefuula liida. Nenga ayinamo Museveni ayina amagezi amazaali. Ne omuntu eyalwana ebintu ebyaddala bamuyitanga omugenzi Rwejema. Era okufa kwa Rwejema. Singa Rwejema yafa bali mu lutalo. Museveni yandiwangudde lutalo. Kubanga beegabanya Musale Musale yali akulira Mobile Brigade. Musale Musale yawamba Mubende, Singo, n'alwana n'abasajja Obogole. Obote yalina abasajja Ogole yali pressing Oyito Ojoko. Oyito Ojoko yali amaze okufiira ennyonyi Buweero. Obote n'alonda Ogole n'apressing ani. Kati Sale Musale n'alwana n'abasajja Bogole. Sale Musale n'akuba emmundu esingo. Sale Musale n'agenda n'awamba Mubende. Jjukira Rwejema ali Kasese, ali 40, akumyewo enemba Sale Musale akola ki? Abantu bali babiri. Basatu akitwa ne Moses Kigongo yalwana. Ku bantu abasatu abalwana. Abalwana ebituufu.
nga msenge Museveni talina byalwana bituufu biryawo otya abantu abalwana ebituufu nga singa sale musale yafa singa Museveni taliiwo singa Lwejema yafa singa Museveni takola ki taliiwo okimanyi baatuukako ekiseera mu nsiko ompulira okumanya abasajja no bayita era bobanga olumba gavumenti y'abayekero olina okumanya waje bakola ki okimanyi nti ensekere zaaluma Kahindo Otafiira oyo Kahindo Otafiira abo ba Ivan Kolota bonna ba Matayo Kyaligonza nezibwatuka Kahindo ng'engoye bazaanika ku muliro ensekere zivemu zibwatuka tuwe Kahindo Otafiira alina olubuto ng'olulonga atulika nga Kahindo Otafiira afuluuta naye ennaku y'omunsiko n'akogga okifuluuto ne kigenda okimanyi nti edda Obote yaninyanga Museveni akagere nga ne bawulira nti mwina nga mwogera bwama jukira ebiseera bye twali technology gwemanti abasajja balyanga emmere talimu munnyo okimanyi nti munsiko okulya kasoli alimu ebijanjalo kyalinga kyamagero nga yennyama kati gyolya kasuku gyosula gyosenza oluggi kati gavumenti ezayita mu bintu ebyo byonna gavumenti ezifominze ba president kubanga Kagame he was a formation of Museveni government ntira Kagame yakosa omukisa Lwejema yawa Kagame omukisa ogenda osoma Lwejema nasigala nga yagenda Rwanda kola ku Rwanda era teri kintu kibi teri kintu kya luma genocide nga Lwejema kufa ate nafe ebintu bikwa Lwejema bamukuba sasi kasozi tola amanyi nafa Lwejema gyafamu bagamba basajja bana bamuli okumpi babizimana be bamuta abala bali bawayiriza Kagame abali bawayiriza government ya Lwejema enfaji yafamu kubanga wangudde Obote owanyo okuva kwa Amini ate omuntu nakuba bukubi sasi kiyirolere wekiti otegera kasuku kye nkugamba era Museveni teri kintu kyaluma Museveni nga kufa kwa Lwejema ne Sale Musale taddanga ngulu Lwejema ne Sale abalwanya aba babiri obawanga ekitiibwa oyo General Sale Musale ne musanga ngabbe ekintu muleka yalwana bamukuba amasasi 18 ne balowooza nti Sale afudde Sale General waddala era waliwo promoter yamuyita Sokolo di General ompulira kyaluma Sale mu lutalo lwanu kati ngenda kwogera ekintu kino onyiige kasuku nze President Museveni ye commander in chief kuba Museveni kuvadda muki Museveni yalinga good negotiator nebo yagende Nairobi oku negotiating ne batitokero olutwa titokero yamugaga tukwo ministry oleta abajaso batwo ministry namba ku nkoza wa Museveni n'abalaga ntajja kitwala n'abanga akikkiriza n'abaga wano mongeremo olutalo Museveni batesanga Nairobi nga basale balwana Lwejema singa Museveni yayagala bupinati oba singa Museveni yali akole minono ajimbi gamba byonna nti opposition ngulwa gensubize tukola tuganye okuyiga abantu betwajja okola ki okuyekera singa Museveni yali ayaga pulani ze botanti salari yali awambye mubende Lwejema atute Western Access nti bo bamagala bali eno bakola kibalwana ompulira bulungi nkugamba kasuko ompulira singa otitokero yamanya no government yo body bandi jiwangudde because ebyama bibiwamba government nawe boyine ekintu kyotuuseeko tosobola kikola noweraga kamera omusajja agambye nti Nyanzi yatuwa amanya okirabye bulungi kasuko yes nagamba file za buli mwana yali mu parade ziri wa DP bagenda kuyola buli mwana yali kupa neka kati ekibuuzo kiri kigwaki oba okola parade okuwa Museveni access okukola kifujjo kasuko kati bakutte mufumbiro musajja ne ko parade teyaliyo bagenda muteka kati it's alleged nti bagenda musiba paka nga kulonda kuwedde bakujjeko Edi Mutwe mpuliza kasuko mwatokemu amagezi bakujjeko Edi Mutwe batutte Gaddafi batutte Sauda Madada batutte Bobi Jaya yaliko ku parade baliko kwe kumukwata Nyanzi Sauda yabadde akola ki simanyi Nyanzi simanyi mkato Nyanzi uno naye yogedde naye nempulire nnaku bambi kuba sagala kuba Nyanzi naye mkato na mugulu kasuku ompulira yagayo tuwa abantu amazima nyamba osome ebintu ebyo ng'omuntu ye Nyanzi alaba teyakola nsobi soma bulungi kasuku the one peddling is ridiculous ekisooka baabusalamu ekyokubiri they changed the narrative thirdly I don't regret my statement we do everything in broad daylight each of us is seen every day and most of us use social media openly we are not rebels or fugitives we oppose Museveni only katategeeza ki nyaboji nze kasuku mkuwa facts wakyazo omuntu alina facts atamanyi mu politics ndi wakabiri ebyo ekisiru byo bintu temu kati kasuku Nyanzi abadde ategeeza ki ndi teyejjusa bye yayogera leka kati kamanda Samu Magala Museveni bwe yamugana okujja e Kampala ogenda okumiitinga abantu abali mu government bamutta Magala yafa bomu nga tayogedde kyama kya government bogamba nti gwe komanda okwata ne bakutta busi bojja noyogera ekyama Nyanzi bwogamba nti sejjusa ompulira bulungi kye nayogera kitegeeza oli musiru bwe bagamba nti gwe komanda wa parade tukutte kasuku omuyekera omutuufu afa talina kyakoze eki kyayogedde
Otegede Kasuku. Nanti yagamba nti ebyaliwo byalabwa buli omu. Bonna bali ku social media. Bajita modus operandi nyamba ko luzungu. Modus operandi. Modus operandi zilongo si abayekera. Modus operandi ina kola buli kimungo Museveni akimanyi. Kulanga jukira mu parade walimu abasemwayi. Abakola buli ki. Tosobola kola kintu nga kiri ku mawulire nga semwayi ekola ki? Eraba. Ekulaba. Kiri kitya? Awai siri yangu. Ruto nga lukugwako. Siri yangu. Kasuku. Chichi. Obulamu ngabo wabubala sibwe butambula. Buleka bugena bucyankalana. Bucyankalana chichi obuzibu ki? Ni mukatubagiro ka byasini. Oyagala sente. Njagala sente za bwangu. Ine kati waki tonkubiranga kebyo bintu tubimala buli lunaku. Jangu kutwale. Tofaayo jangu kutwale. Jangu kutwale. Haji. Onaze kwewola. Asiza nnyo okimanyi bangambye bintu ntono nnyo. Just logbook. National ID. Bank statement. Bank statement yokka. Musawa 10 ndakuwa ngafunye sente. Musawa 12 njo kubanga ina sente. Kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug. Osobola bijjulizaako okwo byonna. Kati sente njagala ogenda ozijje ate nkukuba olusa. Kakati Kyagulanyi alina entalo 3. Alina olutalo lugaba kaadi. Ekyo kimanyi. Bakuggyeko Waiswa. Waiswa is the one of the most Mukatonda mugulu munupu mukama nsonyiwe. Nsobola okufiirwa abalwanyi ba nupu abala 2 n'ensigaza Mufumbiro. Mufumbiro his job he has defended Kyagulanyi 100%. Nga teyejjusiza. Kati bamwe bagala mukwata paka bululu kufa. Paka bululu kola ki? Kati yasimbewo. Kati bakuggyako Waiswa. Ne bakuggyako Bagaddafi ba Edi Mutwe. Kyagulanyi oba owedde. Kati yasimbewo. Asobola okwesimbirawo mukomera. Kansoke nkugambe Waiswa gundi. Ndi Waiswa ebatamuta. It's a dibu dene. Dibu ly'amaanyi ku Kyagulanyi. Waiswa yabadde agala ebituli ti Waiswa abadde muteeka mu luzungu ng'alinga ayogera olusoga. Waiswa abadde amanyi oluzungu, amanyi Oluganda, amanyi ennimi abadde dduwa olwingo. Kiki? Kala kyotunudde eri. Ati ze muntama. Ate muntu ayogera ebintu kakati. Genda maaso. Ekyo kimaze Duolingo. Ati buli kale mujaba. Ali mutyaba gaganyogo. Kale mutu tuvudde mu byekisa. Achiko itafi muzifuro okubeza abantu abatasa. Bibalani. Esawa namba eweze bade jana tuve. Ati sina mala kwogera. Ndogera kwogera eyo kwogera byogerera. Bade njogera. Ebisikadde balisikadde. Balisaka ku Jeremanda. Kamala kulanira Waiswa. Nti security agencies mbasaba mwekube mu mutima. Bwemanga mugamba ddala muyina democracy. Bwemanga mugamba ddala nti mwagala opposition ebeewo. Mute Waiswa Mufumbiro. Musobola osigaza abalala. Nedda nkubuulira. Abajju. Nedda Waiswa Mufumbiro ye muvubuka eyeetikako nuupu ng'okulonda kuwedde. N'alowoozesa ensi nuupu tekoze ensobi. Mu kugaba kaadi z'abakansala Waiswa azze n'aggala buli bituli. Numba nga numba Waiswa. Kwa Waiswa wa street boy alinga ffe muganda waffe. Ndozo labe engeri ginayomba muno omusirikale n'angamba byakoze eki. Yaga kwatwa kwa Waiswa kye kintu kyokka ekyasinza okumkwatako ku mutima. Waiswa ayina ekizibu mukyala we mulwadde. Mukyala we ye mulwadde. Bambi mukyala wa Waiswa mulwadde. Waiswa abaana be tebanadda ku ssomero. Waiswa asavinze Uganda n'omutima gwe gumu. Naye nabumbuulira ne mbwa nti katukyuse enjogera Kasuku tukuze kati. Bwe mba nkuba muhozi tekinalekisa kujja kuvuma moni. Era Kyagulanyi akola ensobi y'amaanyi. Kyagulanyi buno obubaka bugende ewuwo gy'olaga. Lekeraawo okweyisanga omuyayeyayi. Tosobola kukwata noga kitabanyi Kyagundi ogira amakudde. Kasuku tukyuse mu lulimi. Tuddeyo tumanye tuvuganyani. Nti empisa Lwegema ekyamuwanguza n'okubanga kati yakyatuluma ku mitima. Lwegema yateeka amagye mu mpisa. Omujaasi omutuufu oba omuyekera omutuufu empisa kyekikola ki? Kyekisooka. Ontegera bulungi. Katosobola kukwata kazino gwe kimuhoza ogira amakudde nga bakutte Waiswa. Kati waliwo abantu abagamba yabyogedde. Kyagulanyi yabiyimba. Twabiraba. Ate omumanyi gw'otya nnyo. Tiyabiyimba gwe kimuhoza ogira amakudde. Yadde teyagamba muhoza. Yagamba gwe kimuhoza ogenda gakakira. Muluyimba lete yagamba bino byabadde ayimba freestyle. Ne London. Asi London. Kana agezo kayimba katana agenda London. Nti Kyagulanyi bulofuma muhozi gwe kimuhoza ogira amakudde. Simanyi ne mufuma.
government ba n'ensonga wekola ki bakwatira kati temukoleze ensobi ze mukola zezuwa bano abayekera amaanyi kati Kasuku ogizija ku Jeremanda n'engamba ti government enombi babbi tugenda kubajjako n'ensomesa ebibyayo government bwenzija kumpawa abantu bagati government kibi ne bwenzija nga mpemula n'enzija nga nvuma buli muntu n'enzija nga nvuma buli mukozi ali mu government n'enzija nga nvuma buli muntu ngamba mwabamaje mwatutama bakimukozo ogira amakudde simanyi biki kubanga osoka omuntu omuzadde agamba Kyagulanyi nawe ozadde omwana Kampala so ajja kula afune emyaka 5 nga muhozi ekyokubiri oli international leader omukulembeze tabana lulimi luvima Museveni oba Kibaki oba Uhuru oba Kankweruto Ruto bwakwata akazina nagamba gwe kisirusiru gwe nja kukuba omuntu ali ku level ya president olulimi lutakozesa ki kati n'ensobi opposition zekola ziziwadde bannakyemalire beetu okubakola kefujjo nga tefujjo oli basana kati abantu bababuze ne bagati kya bakozesa parade mu bulodide ki parade yeze etute basajja bafuma mufumbiro kwa mufumbiro bambi talina buzibu kiki ompulira bulungi nkugamba kati mufumbiro parade etute mufumbiro kubanga government ebalamwa nti ani muntu kyo w'amaanyi kubanga bagenda kwata Kyagulanyi tebajja kwata Lubongoya tebajja kwata Ssenyonyi ne babali mu kibata neutralization waisha abadde asobola okulinya boda nadduka ku palo nakuwolereza bamukujjeeko Edi muntu abadde asobola okudumbira bamukujjeeko Sauda Madada abadde asobola okuyamba bamukujjeeko bali mukazi baita neutralizing the opposition anakolaga akabonero nakino wano Kasuku wakulu nti olaba tukwata Waiswa ne tukwata Edi muntu gwe Masiki ndamo yasame kuba mu nsiko lwejema bwe yafa kyatwala omwezi mulambo gamante kubanga bagamante lwejema afuda balwanyi bandi wedde mungi amaanyi Samu Magala bwe yafa mu nsiko manya bwe yafa gaze Kampala kyatwa ne government y'oboti tiyaranga ku Samu Magala teri yagamanya nti Samu Magala afudde bakitegeera mpula kulema ku demoralizinga balwanyi bali nti olaba kamanda wafa afudde nafe tugenda kukola ki kati government kyali mu kukola egamba olaba tukwata bali ab'amaanyi kati gwe kiyenje yasama ekintu ekyo nawo papa unatuanza kuongelea singa sema obudde nedda kunyoko ebisigadde kabisa nga ku Jeremanda show kulwokutaano kubamba tojja okubeera fonna mubeere bulungi mweraba ofunye ebyekisiru byo kati njogedde kati gwe genda mu maaso goyogera wajja oyo wajja kwogera tokakanyuga eno miliyoni nnamba eyo jajjikanyuga njikusasuze jajjikutoolako okuzimba emboozi yange atonzi ate emboozi mu kifo ky'okwogera ebyeby'abalwasa ate nenkugamba nti obirweko nze nagambyeko nti birweko ebisigadde ku Jeremanda show sente z'omusajja zitwalya kati ku YouTube twogere leeta kati wali tugoba ku YouTube tewali agenda tugoba naye obudde kati channel eyo ngitekako obudde abantu bakoowa ki abantu abageza abakolaba buli akolaba kisiga mukuba kubadde kibajja kimawe omulama gwange sikwogedde ndivize mu byalwasa ose mu byakwegira sinikira muri ebinnyo byo tugenda oba tugenda omusajja tumulasambe ebintu by'amagezi sibyogedde bikize mu byakisiru. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanangaali emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange